Segirinya mwana we nali. Ni wa nupu. Nupu yani, nupu ya sale. Nupu ya sale. Oba mwina kye mwagala okunkola mukinkole. Ndi mu myaka egifa. I don't fear. Ebintu byammwe ebyekisiru byamutiisatiisa mujja kukola. But that nupu belongs to sale. Sango tetujja gutta bwe guti. Era mwami Buwembo oba badde olowooza nti ogenda gaggawalira kunze ove mu nanfuka ove mu kali kasiraamuko gy'osula mu bikere ng'osuubira nti ojja kuvaayo ate ngenda kuzzaayo buzza. Eyaliko mbaka wa palamenti era nga comedian KATO Lubwama ayolekedde okusasula obuwumbi bwa ssente oluvannyuma lw'omusango okusalibwa. Nkwanirizaako ku News Park Channel n'enkujukiza nti waliwo notification bell akadaako okanyigeeko bajja kuba nga bakutegeeza buli lwe tunaba tutaddeyo amawulire. N'enkwebaza okuba nti nno olaba amawulire gaffe kwosa n'okuba nti nno wa subscribinga ku YouTube channel yaffe eno. Amawulire kubibaddewo mu ggwanga Uganda ku News Park Channel. Mawulire si malungi eri eyaliko omubaka wa palamenti era ng'akiikirira Lubaga South KATO Lubwama olw'ensonga nti ono nno alina okusasula biliyoni emu. Okusinziira ku yavuganyaako ku kifo kya Lubaga South, Abibu Buwembo yavuddeyo n'agamba nti KATO Lubwama alina okuba nti n'asasula biliyoni emu. Kino kyaddiridde kooti okuba nti nno yasaze omusango guno era ne babeera nga balaga nti Buwembo omusango yaguwangudde. Buwembo yali yawaabira comedian oba yali yawaabira munnakatemba KATO Lubwama ng'agamba nti ono talina mpapula zimukkiriza kuba nti nno akiikirira abantu ba Lubaga South. Era nga bano omusango gwabwe gutwalidde ddala emyaka 5 wabula kooti yavuddeyo nebanga eragira KATO Lubwama abeere nga compensatinga Habibu Buwembo olw'ebyo byasaasaanyiza naddala mu kooti. Wabula News Park wetuukiridde KATO Lubwama awanze omuliro era n'agamba nti Abibu Buwembo ennaku gy'ayiseemu mpitirivu n'okuba nti no abeera mu ziggeto kati alowooza nti agenda kuba agaggawalira mu nsawo ye eya KATO Lubwama. Agambye nti tewali ssente n'emu gy'agenda kubeera nga awa Abibu Buwembo wadde nga kooti yabadde yalagidde abeere nga amukompasetinga. KATO Lubwama era tutegeezeza nti agenda kubanga addayo mu kooti kubanga kooti tewulirangako musango guno ate bavaayo batya ne babeera nga bagusala. KATO Lubwama bw'atyo ye bw'agamba wabula nga ne Abibu Buwembo alemeddeko agamba nti oyina okunsasula biliyoni emu. Buwembo ye agamba nti KATO Lubwama yalowooza nti Buwembo ali mu katemba nga ye katemba gwatera okubeeramu. Abibu Buwembo bw'ati bw'agambye nti KATO Lubwama abeera nnyo mu katemba n'agamba nedda ebbanga lye yamala mu palamenti nga taliyo mu butuufu agenda kuba nga alisasulira era nabazeemu ng'alina okusasula biliyoni emu. KATO Lubwama ye agamba talina ssente zagenda kubeera nga asasula era wakumuzaayo mu kooti. Omusango tetujja gutta bwe guti era mwami Buwembo oba badde olowooza nti ogenda gaggawalira kunze ove mu nanfuka ove mu kali kasiraamuko gy'osula mu bikere ng'osuubira nti ojja kuvaayo ate ngenda kuzzaayo buzza. Kubanga kati tuli twagwoleza emyaka 5 kati ate eno petition egenda kuba ya myaka 15. Yes, this petition gyengenda okuteekayo kubanga nagwadde dda balooya bange Mutyaba kanso Mutyaba n'abalala nabawadde dda amaanyi. KMT gye nawadde nagiwadde dda amaanyi eddemu tuddemu omusanga ate buto gye gufa kuba teguwulirwangako. See how KATO Lubwama is very intelligent. Teguwulirwangako wadde olunaku olumu bwe luti
kati kooti yagobye omusango gwetewulirangako. Guno omusango gutawaanya kooti era gulaga incompetence ya kooti. Guleeta ebizibu bingi nnyo n'olwekyo tugenda guddamu. Ensonga yagambye mbu agala akawumbi k'ensimbi ogyogerako ki kubanga mumaze emyaka 5 ng'ofera bannayuganda abeerubaga nga bakusasula paalamenti nga tewasoma. Waliwo ttabu. Lwaki kooti teyasazeewo n'egamba nti yo teyasoma? Kubanga kooti yali badde evaayo n'egamba nti Kato Lubwama tewasoma n'olwekyo obadde ofera bannayuganda. Ate n'okufera bwe kubanga kwangu nnyo yakwegezaamu. Omanya akavubuka obusiru bukatawaanya. Stupidity ekatawaanya. Katwagenda wano tujja mu kwesimba nga kalowooza kajja kuyanika esimu ne kagwa kuba kaali kakumeka simayira kumanya. Akati yalowooza nti obugagga bwe ajja bufunira Kato Lubwama. It is shallow. It's shallow thinking. Tujja kwongera okuba nti tukuleetera ebisingako awo ku lutalo oluli wakati wa Abibu Buwembo kwosa ne comedian Kato Lubwama. Era nga tukyali ewa Kato Lubwama bwabuuziddwa ku nsonga z'ababaka okuli Honorable SSEGIRINYA Muhammad kwosa ne Honorable Alan Sewanyana abakwatibwa era nga kati abaggalibwa mu kkomera. Ono nno avuddeyo n'abanga Kato Lubwama ye lwaki mwogerera kankuwe emboozi ya Kato Lubwama ku nsonga y'ababaka bano. Lali wana ne mbagamba kasita mulaba SSEGIRINYA nga awangudde omusango ng'omanya nti NRM emaze okuwamba buli kintu. Yaleeta abantu baayo nga 10 bali wano. Naleta SSEGIRINYA, naleta Mukasa Rosiasi, naleta abatasoma nabo bangi, abo Bashiri nabo bato batunulidde bulungi nabyo ebitabo byabwe nabyo bitawaanya n'abayala bangi. Abala saagala kuboogerako kubanga bwe mbogerako wano batunda ate bakyasobola okutunda. Then n'okwogera ku bantu abantu basobola okubamanya nti ono egundu n'egundi. So I'm here to make some news for them. SSEGIRINYA mwana we naali ni wa nupu yani nupu ya sale nupu ya sale oba mwina kye mwagala okunkola mukinkole ndi mu myaka egifa. I don't fear ebintu byamme ebyekisiru bye mutiisatiisa mujja kukola but that nupu belongs to sale. Oyo nno yabadde Kato Lubwama omwewuliriddeko naye amawulire getuyinza okukuwa ku mubaka Sewanyana kwosa ne SSEGIRINYA looya waabwe Ssaalongo Erias Lukwago ayagala ekitongole ky'amakomera ekya Uganda Prison Service kiveeyo kibanyonyole lwaki bavudde ku kiragiro ky'omulamuzi wa kooti y'e Masaka. Omulamuzi no yali yalagira abantu bano babeere nga batwalibwa mu kkomera ly'ekitalya wabula okusinziira ku Ssaalongo Erias Lukwago bano tebaliyo era nga amawulire ge bafunye bano batwaliddwa mu kkomera ly'Ekigo. Wabula ng'era amawulire amalala ge tulina Ssaalongo Erias Lukwago agambye nti akola kyonna ekisoboka okulaba nga abasibe bano okuli Honorable Sewanyana kwosa ne Honorable SSEGIRINYA babeera nga basobola okukkirizibwa okweyimirirwa. Bwe tutyo bwe tutambudde olunaku olwaleero obadde ku News Park Channel weebale kuba nti wa subscribinga. Njagala okwebaza olw'okulaba amawulire gaffe. Twongera okweyama nti tujja kugenda mu maaso n'okukuwa amawulire agakakasiddwa. Amawulire getwekakasa fe getukuleetera wano ku News Park Channel naye tubeera ne bulletins 3 okuli bulletin we tukuwera amawulire agafa mu ggwanga lyattu Uganda, tukuwa n'amawulire agafa ku baserebu bo kwosa n'amawulire ageewuunyisa. Kankwagaliza ekiro ekirungi.